abalabi ba quick promotion be basinga kuba bateekamu ne data ebintu bya online ebyo si byangu okufuna views ezo z'ofuna abalabi abo bamaanyi tulina beebaza beebale nnyo bigenda biti eyo tukitambuza tewali tabu buli kimu tukiyiriba manyi Uganda ne Africa yonna biba byakuyiriba kati wasalirawo ddala kwambala bintu bya yellow is just a nice color it's a nice color yemu ku color ennungi ne black so tubyambala ate red mbi nnyo red simbi tolaba ne wano yino kweri ate ntono nnyo luli wateranga okubanga eri buli wamu eri eno era wano weeri era omuntu abaagira bolo singa njikwesa eno tulaba ne wano weeri mungi mweri red naye nga naye wandigyataza okubanga ogikuba buli lunaku naye ngiina era njikuba lwakuba kati leero nsanze mu kayero kano kakunyumira nnyo yero terigwata naye niko yero terigwata nyumira lwaki onsokoola yero terigwata nyumira nawe okakuba oluusi ntera okusanga okakubye kakati tuveeyo eyo olunaku olwejjo wataddeyo positi ennene ku intaneti awo ku Facebook nitambula nnyo newawaza abantu mu matu bigendererwa byo biki eyo positi yadde yogera ku management empya egenda okutaking over Kemisera after all the struggles she's been through nze ne Kacha nze agenda okubeera manager running a day-to-day business of her career ne image ye then Kacha yagenda okubeera financer mwasayinize endagaano negwagala omumanyijinga ebyo byonna biri mu process tugenda kusayininga kuba kati Kemisera ayina ka counseling kagenda going through within these days then bwaterera then tusayininge mugenda kikola mutya kuba twalengeddeko Kemisera ng'agudde eddalu Kemisera tannagwa ku ddalu just ali kaŋŋambe heart broken kikigambo ekyangu naye tannagwa ddalu kugwa eddalu kintu si kyangu nnyo omanyi batugamba omuntu akasuka amayinja omudda wala ani gwe baakubye ejjinja batugambye ababaddeawo okumpi nti byadde akasuka amayinja nga berikwatirako osibira mu ddwaliro abo just bayaaye naawe balimba tali ku eyo level it's not that worse nga bw'okigamba bwe bakyogedde naye nga ayinamu ka heart break ketaaga just counseling mutonotono just abeere fine ensonga za Kemisera waziwulya gwazifuna otya mulimu gwe of course zampisa bubi because music si kyangu kati ate abo abasajja abakulu abandi badde bewa ku kitiibwa bwe badde ate ku bawala abato ne baba taking advantage of nti ate ngenda kuyamba mu career yo kale tetuganye ni mwenna muli bantu bakulu mugudde mu love ate n'otamukolera ku kiki wamusuubiza gwe n'otuukiriza bigendererwa byo eby'omukozesa n'otamuyambako ku kiwamukolera tetuganye yamukolerayo obuyimba nga busatu naye ate nga tabo promoting kuba Sarah yagambye nti music we mungi ng'ali eyo naye nga Haji we bafunamu butakkanya waka ate amupanishingire eno mu music ate nga two things byombi ebyo byanjawulo bino business ate eri byamaka kati ekibadde eri ate tekirina kuyingira eno n'omupanishingire eno lwakuba ewaka mufunyemu obutakkanya so si kirungi era njagala abayimbi abasinga bakyuseemu awo oba okutte ng'oli muyimbi w'amaanyi okutte ku muyimbi omulala ekitonde nga oba kikazi ate to taking advantage ate otandike musaba magulu atuusa bw'abaaga kuwadde ate kati gwe omala otuukiriza ebibyo kariya ye n'otagifaako n'otandika muziniza ku ntoli kati manyi ne Hajji Aruna ke bamwabizza kano kati naye tagenda biddamu oba omuwala yina gw'anaakwana Hajji Aruna nakwana ng'oba tugeze oba okola ku restaurant ye oba okola mu bandi ye kati naye ojja kumanya ki ekyokusuubira nti Hajji Aruna atigisanga waakajja naye wabaawo ekipya ekijja nga kiri gitaawo kisagala olowooza temwonoona linnya lya Hajji Aruna ate bani abalyonoona ye kennyini abali pikamu ate engeri gy'oli bloga kati ndowooza otekayo buteesi Haji alina yaba nange nabadde wano ne gansanga wano Kemisera najja ng'akaaba ate mukyala w'omukulu yennyini gwayagadde kuva 21 n'agamba Haji akuba kati sifa abalyonoona ffenaffe tudde eno ne tuwuliriza bye batugambye ne tumanya kuba olaba bali abakyala bavayo bakaaba ng'ate babadde mu mukwano bayinamu n'omwana omu ku bamuyinamu omwana kitegeeza something is wrong somewhere and something must be right somewhere. Opositi yo twalengeddemu erinnya lya Kacha the Bank. Ate nga tumanyi nga musajja gwe boogerako omutatuukiriza ayogera ekintu tekituukirira. Atuukiriza bituukirira. Nze dealings zange naye zonna zibadde on point nga bituukirira so simanyaawo byabalala bye boogera. Bangi bavaayo ne bagamba omusajja yangamba okukola waati ne waati. Yanfera bufezi yayita bisi yabyogera mu kamera ne bakola story.
ne bitantuukako. Anti kati oyinza okusanga ebyo ebintu ebimu bye beesuubiza eyo bibeerako terms and conditions in that nti gwe waliwo kyolina okutuukiriza nze okukola ki okutuukiriza ekyo kyenkoze ki kyeneeyamye maybe kati oli ye n'alemererwa okutuukiriza side ye so that eno side naye etuukiriza obligations zaayo ze yeeyamye maybe kati ne bakaaba naye nga baba teboogedde nti nange naye saatuukiriza ki kye nali nyina kukola mu bintu byonna byolowooza okukola ne Kemisera mwatuuseeko ku nzikiriziganya kale okubanga mwegatta kuba twalengeddeko Bugembe pasita Bugembe mwayogeddeko ku kyokumutwalako mu rehab asooke atereeremukko bulungi. Kemisera ali fine teetaaga rehab ali very fine just muntu Kemisera manyi okimanyi nti tulina endowooza eyo oba n'abazungu bagiina naye kangambe mu Africa tulina endowooza eyo nti oba ba celebrities ba supernatural bali supernatural bo tebafuna ku heartbreak tebalina feelings ne bw'omuvuma n'omufiira kwe talina feelings naye nabo bantu tukyerabira gwenga nawe wonaafuna heartbreak nga akawala kakukyaye koyagala naye yennyini muntu afuna heartbreak kati simanyi lwaki ffe tulowooza ye nti yeetaaga rehab talina kufuna heartbreak kafunye heartbreak kati alina genda mu rehab nedda just yeetaaga ka counseling katono nti everything is going to be fine kola booti ne booti focusinge ku career yo ekyo kyahajo kiba kiganye kite so sinti situation eri so worse nti bannaye kati yeetaaga rehab naye muntu afuna heartbreak so afuna heartbreak tekinecessitate nga gundi rehabilitation y'abantu abalina za addiction enjaga ebiyisoyiso ebyo ebiragalalagala naye si muntu afunye heartbreak tewali gwe bali batutte mu rehab nga olwa heartbreak nga gwe agenda okubeera manager tubbi ogenda mukwasaganya otya kuba batugamba anywa nnyo omwenge ate wanywa ayavula n'okwavula asobola n'ofuuka awo waali naye nga bangi abanywa ne baavula ati ye engeri gyali omwana ow'obuwala ate nga nabo bawala serebu nanti olijjukira serebu kyogamba temuli baserebu muno bomanyi gwe naawe nga naye banywi bayitirivu naye n'ayavulaawo ayinza okwava naye ono ye asussaawo n'afukaawo n'akola ki n'akiyongeramu n'akikubisaamu emirundi nga 8 okay ayinza okuba nga omwenge gumuwoomera ngaera bangi we gubawoomera kati then ffe ndowooza eyo management kyeyalema okuhandolinga kuba nga omuntu amutuukirako ennyo haaji ng'ate yali musiraamu awulidde haaji ndowooza nga tamanyi we bahandolinga muntu nga ekyomwenge maybe akisussaawo so kati nze mmanyi kyomukolera ekyomuhandolinga nkimanyi omuntu just you talk to her n'omubuulira nti n'omuterawo n'etteeka omugamba you shouldn't drink more than 3 bottles so suubira nti 3 bottles zijja mwavuza maybe luli abadde ayina n'ebika byanywa ebirala zi whisky zi spirits n'ozimuggyako kuba zo zikuba mango n'omuzza maybe ku bbiya so n'omukyusa mpolampola bw'atyo paka lwatereera nga gwe era manager agenda ofuuka mwafunyeyo ku budde ne mugenda ne musinkanako Haji ne munyumyanyumyamuko Haji nga twogera naye nti ki anti Haji agamandize ne baneebuuzaako okuba banjogerera bingi nnyo nga lwaki tumwebuuzaako bye tumwebuuzaako lwaki teyabikola kati tugende omuntu alemeddwa ate tumusabe advice come on omuntu alemeddwa obufumba ate gwobuuza ku gundi alemeddwa kaliya y'omwana nyimba zituulira tazifuluma anti yagamba mwe temusoose kunoonyereza musoose mujajinga kye mulaba kungulu ebyo yabyogereddewa yabyogera ali ku pakalasi ku gundi ye koye kyanje abigamba ani ng'abinyumyawo ng'agamba mulaba kino ng'agamba bannamawulire gundi waliwo omuwala omu ku TV yagamba mwe musoose kukola ki kutunulira kiri kungulu temusoose kunoonyereza kati nammwe mwandisoose ne mumanya byavaawa byava ku ki lwaki teyakozesa eyo chance n'ayogera gye byava oba abirina gye byava anti ye musajja kati ate nantira kati wetuddayo agenda kuba afuuse mukazi wetuddayo bemubuuza nti kati ajja tebigerabeera mu kamera tubyagala mu kamera tetwagala kutulimba tetwagala awaayirize nga tetulina bujulizi abajja kuwaayiriza nga tetulina footage twagala biriko footage nga gwe aludde mu industry tulengedde bawala bangi nnyo bafeesinze ebizibu ebyo kulooza biva ku ki ebyo kubanga omuntu gwabadde naye nga twabalabanga nga balaga nti bali fine bali ki ate ne wayitawo ebbanga n'alaga nti no kibadde bubi nnyo kibaawo abakyala baguma asobola okuba nga abibaddewo
abibaddemu ng'abiyitamu naye ng'agamba kiri fine maybe ng'alina hope nti maybe anaatereera omusajja anaatereera n'akyusa kuba gwe kyoba omanyi abacelebrity abo naddala abakyala bayita mu bintu bingi maani bayita mu bintu bingi naye n'abigumira naye watuukira okuvaayo ng'oluusi baba agamba kati bajja kunjajinga kuba abacelebrities abo tubajajinga nnyo bambi ne wabanga ye mutuufu ne tumujajinga nti aba yali mu nsobi nti ate bikoze bitya naye watuukira okuvaayo n'agamba please this and this is happening to me omanya atuuse ku kisenge ng'agamba oba image yange efeefe oba banjajinga bakole ki banjajinge naye nga bangi babiyitamu so njagala ontunnyonnyole kiva ku ki omuntu omuyimbi ng'oyo omuyimbi ng'omuwala okutuuka mu ebyo ebizibu byonna golooza kiva ku ki byalina okwesonyiwa obutabigendangamu ebyo abo abaana abawala abasinga bayingira industry nga bawala bato okitegeera ng'awulira ayagala music cause music is all about passion tosobola kukola music ebyo ebintu bya talent nga tolina passion yaakyo ekintu kasita kibeeramu talent nga si kisome tosobola kikola nga tolina passion yaakyo kuba bibeera mu disappointments tewali ssente n'ofunawo $5,000 gwe wandisasudde mu rent n'odduka mu studio cause ye passion imagine passion yokutuusa nga priority yesooka ogiteeka mu music naye ng'ate woosula tondaba nakusasulawo naye n'osooka kudduka mu studio bw'oba obadde ka audio akamala n'osooka kuziddusa wa video director kitegeera that's passion nga wulira kyoyagala so bayingira industry nga baana bato ate oluusi industry eyo baba tebakisoma nti oba bamanyi ethics nti tokola kino toganza manager wo kugamba professionalism nga tebakola ki tebagimanyi they are just driven by talent and passion kati abo bambi tebamanyi nti sticking to music batono nnyo abakola ki so abo abaana batuuka eno engeri gyali muto ne bamulimba ate oluusi amulimba mukulu ali waggulu eri okitegeera munene mu industry yakikuba kaŋŋambe kati n'alowooza nti maybe bwamuganza n'amwagala naye agenda kufuuka wakabi akole ki amututumule oluusi ye tibana abasajja ebiseera ebisinga babeera bakola ki babeera balimba nga tagenda bikolera kati bubaka kibwoyo omwana ow'obuwala ali eyo ng'alina ekitone kye yeegomba okuyimba ng'ajja awulira ebintu ebitiŋŋana mu ebyo mbu baproducer be bakakubawala bakola ki bubaka kibwomuwe nedda ebyo tebirina kutiisa oba olina kyoyagala bulimbwa kaŋŋambe n'olunaku lwayo ate omukisa buli omu n'omukisa gwe okitegeera so kiringa banagamba mwana oyo niko omuntu mubi nnyo omuntu mukyamu okitegeera nga maybe gwa mu messing up obanga gwe yatali careful naye ng'ate nze ne ŋŋenda ne mufunamu omukisa okitegeera so tekina kutiisa baana bawala kujja mu industry tekisobola let them come but balina okustickinga to their values bongeza abo abantu nti wemba ndiringa n'omuntu bwati muyimbi njagala nyambeko ate talina kuyinza mu bya mukwano maybe nga kale tusiimaganye kibaawo kuba nabo bantu maybe nga basiimaganye naye byokuba nti ono gundi kemisera bamukoze bino twawulira ebya Nadia bye yatuukako ewa Daddy Andre ebya Angela Katatumba because kitegeera ebyo tebikutiisa so ate ebyo birungi eruusi ne bibeerawo si birungi ku bibeera bituuseeku ne incidents ngezo ezituukawo kutuyamba okutuwa ekyokuyiga maybe kuba n'abajja ne baziyigirako ne zibaawo buli mwezi buli wiiki tokisussa si buli wiiki okay zibaawo naye nga ogambye tufunamu okuyiga abamu bibanga ebibayita buyisi kumu naye ate zituyamba kuba n'abawala abalala n'akifunamu kikyokuyiga ne bakiyigira kati maybe ne bana abalala bwe kimutuukako n'omusajja abadde akikola kati tugeze Daddy Andre kati tajja kuddayo ate kukola kikukwana bawala mu studio ye oba n'abagenzeyo omuwala ajja genda ye kapisa yambadde kajiini ng'amanyi ekibeerayo eri omanyi nti ennaku zino abawala mamugamba oyo ajja kuwa hiti bw'ogendayo ajja kuwa hiti kati ye aba ali mwetegefu okukola kyonna n'oluusi kyanaaba amugambye tituganye waba okikoze ng'osazeewo okikoze then bw'omala okikola ne batakuwa hiti tojja n'otukaabirira n'otugamba ate n'okundya yakola ki yandya oba wakikola kati gumireyo kisiiri maybe oyogere naye mpola mpola paka lwanaakuwa hiti okitegeera kuba gwe munnaye yagenza okunoonya hiti ate n'odda mu buliri ate hiti ng'eri wali ku mike mba sikutegeera wavudde ku mike n'odda mu buliri kati mba sikutegeera then kitegeeza naye wabadde obyagala naye mpozi ng'oli kikutuuseeko ng'obadde toyagala maybe nga bakutte bukwasa I can understand naye nga kati teri muntu agenda mu studio ya Daddy Andre eri mu nyumba ye nga tamanyi kikyakusuubira ng'oli mwana muwala
kitegeera kati bwoba ogenda era kati manyi ne Dada Andrew aba yali abikola lulinga ddala kituufu yali abikola kati manyi takyakikola amanyi baamwabya sibula abalabi bakuki ne bafaani bange mwebale nnyo kuba ffe tuli bantu ba online so muntu ateekamu data yo n'akufollowinga n'akomentinga n'asharinga aba muntu w'amaanyi nnyo so no wa free to air ye kale tujja mwebaze nkya naye owa data n'oteekamu ssente zo kiba kyamaanyi nnyo mwebale nnyo keep it akaterekeka ennaku zino engeri gye wafuna ebitiibwa ebyenjawulo bye baba bakoze eri gye mwagenda mukayero kafaako biki byokozeewo so far right now mu kaseera kano aka covid kati byankozeewo mu kaseera ka covid gyebiri naye kati ebibeera byange basobola kudda ku kamera n'embyasa nti ngoze kino bikyali tebinaana kutuuka ku level maybe sinatuuka na ku level yebaako nti nkoze kino abasajja gye bali bakoze ebintu naye nga tetubimanyi nabimanya kati nze mba nyinaawo kantu kenkozeewo katono ate mbaha okukaddawo nenkalala asambanga akola amaalo babulire emikutu gye balina okusindika ebizibu byabwe ebyabavubuka byabavubuka baba balina kugenda ku secretariat y'NRM gyaba balina okugenda ku secretariat ku Kyaddondo Road baba babituusayo bulungi ebizibu tebakubuuza kintu kyonna ggwe nga ggwe nze kyebaba bakola akaluba kawe muzeeyi kyembaagaza gwe mulimo gwe bankwasa naye kati ebizibu secretariat